nze olumu ne lwemba saagadde kuwaayo mpaayo kubanga njagala Samwiri kukkiriza Serunjogi kitiibwa Shalom Nakitende nga buli we bali bafuga buli kiramu ekya buli mukodo yenna eyagaana okuwagira emirimu gya Katonda. Njagala babeekokole bage bani abaana batubeerera ki bwe batutanga bakuteera ki? Taata wo bw'aba yali mukodo olina kuguma ne bakufuga. Message. And I encourage this among you and even among the students because I'm speaking to two congregation friends. And ensingo gye tusiga mu baana abaweereza ba Katonda. It's a great seed. Era nze tewali wenzija nga bawagira omuntu ne siwagira njagala baana bange babeere bagagga. Obwavu bwatuluma bw'obwavu buluma. I am here to tell you we can also set a generation of children that have mastered the art of giving, of supporting God's work. Tulyoke bwe tuli baana naffe tukuze. Bakuyita byakusanga. Now let me tell you. Let me complain, where were you when we were giving? Where were you when we were fasting? Tagala bana bange babeere bazibu nnyo. Ng'ayinengiri muga munaana. Ate nga basokoga sumulula amata n'oganuuna n'ogakale kasana nge ngaliddeko. Kati nammwe abazadde abali wano Olivia bw'oba omuwa tolowooza nti omuyamba nnyo. Eka amaaso. God look for President Museveni's mother. Genda onoonye maama we and ask yourself, they were sowing us in us a culture of giving. Katuyinza n'okuba n'omukisa gwe tuliko lwa kubanga baagabanga. That's why enough abantu be tutamanyi they are supporting jjajja lwakugabanga. Era yabakinanga Serunjogi gano ganamwandu mayanja. Ono gano ganamwandu ono. Also in this new generation. I want to thank all of you who have managed to come. I know this is not the time for speeches, but I had to say it out because anytime I may leave to go to Katente, and I know the principal and the teacher may stay. So you are most welcome, feel free. But as I conclude, wherever you are, be committed to pray for this country. Because the new generation doesn't know what is happening. Whatever I said Revla, should be history to our new generation, many of the children. But what do you want to do? I think I have to put the money. But we know ngabakurisitayo naye katakolaki bamuleetera mu mmotoka n'okuteeka ku ssomero tabala tulina kukuba wamu wakira kuweze pole noni bagenda bamuggyemu erimu naye ngekatakolaki tamanyi ffe twatambuzanga bigere olwo byabagamba. That's why there is a big change of what's happening today compared to what we used to be in our old generation. We thank you for your coming. Thank you for praying for us. We are going to give you our prayer requests. We know the human being must always deserve to be prayed, more so when you get a chance like this one. God bless you. Corporate responsibility. So, nagende King's College Budo, ngabana besonzeemu sente, ngabazimbidde omukadde w'okukyala ennyumba. In King's College Budo abaana out of their own money. Nga bakutte pocket money waabwe ne bagenda ne bazimbira omukadde ennyumba. Can you imagine that seed in the life of children? Kakati naye eriyo omuntu wano nga woli wano oli student naye nga bw'ogula donanti ogirira namugulangiti toyagala bakulabe. So I am here to encourage us that please let us support. Olwaleero tugenda kuwagira Olivia omukisa gusobole okutuula muffe ne mu nnyumba zaffe. Nze njagala nnyo omwana wange abeere n'omukisa. Njagala abaana bange banaakula babeere bagagga nnyo.
olw'abaana bo bano kubanga be bakulembera institutions zino, director, principal ne head teacher, ne be bakulembera bonna. We dedicate you in the hands of the Lord. Tubabayo mikono gya Katonda. Katonda kubanga mumutaddeko okwagala kwe, tusaba abasumulule, abawanguze, abayimuse. The Bible says promotion neither comes from the east or the west, but it comes from God. Tusaba okuganja kwa Katonda. Twebaza Katonda for the brains. We had a prayer that day. Dala twateekateeka okusaba olw'ekisibo, because my focus was abayizi bano okumanya omugaso gw'okusiba and the reason as to why you're supposed to fast. Tukimanyi bulungi, and what I did and what I communicated nti abayizi baffe olw'okuba nti ninamu abaana abangirikaani beetwala and Church of Uganda is the overall, ninamu abaana abakatuliki, together with the administration community. That day we had prayers ezalimu ne father najja to the Anglican side. I communicated to them nembagamba okusiiba kikulu eno holy mass. We should avoid n'abayizi amasomero agali eyo gonna. Mbakubiriza abaana baffe okubayigiriza kintu kusiiba kyeki. Omwana wadde ali ku ssomero nti ne waba balina ekyemisana oba ekyeggulu, they have to sacrifice for the needs they want God to provide them with. Bagala Katonda abeko byabagabirira, bagala Katonda ayimirire nabo omwoyo omutukuvu. So awo paka bwali nti abayizi bange aba St. John's benyige mu kusaba okw'okusiiba guno omwezi ennaku 40, era to the same communication ewa father, era naye na communicate na the Catholic community, era nayo nekola ekintu kyekimu. Era enjawulo gye nakola nti nalina okubabuulira the difference between the kind of fasting we have of different religions. Church of Uganda, we don't have the same angle, the same fasting like the Catholics, and it's not the same fasting like the Muslim community. And they also minister in their own. Church of Uganda, what are we supposed to do? And ekisibo abaana bakitwalidde ddala in a special one market get ekisibo kino the senior for 2025 ab'omwaka guno, they had a special day gye baasibanga kilaasi yonna, and really it amazed me as a chaplain of this school. Kyansanyusa nnyo neewuunya obana okusala wobongaako nga not the chaplain yabagambye okuva mu message gyemukasumba on Sunday. Look at chaplain, we need to fast. And I want to thank the administrators that they stood with them, provided them nebyokulya bye basiibulirako, and they had the sermon ne boogera okwennyika buziba and sacrificing for their performance of 2025. And I believe this year we shall not get disappointed. We shall perform better and better than we performed last year. Okusingira ddala nsooka okwebaza omwemutukuvu olwa kino kyantuusizaawo. I want to appreciate my guest preacher, Rev Esmon Serunjogi, the parish priest ow'obusumba buno, Rev Ivan Kiberu. Omwami Sentongo sirina kintu kye nsaba mu ofisi ye. Ayanguwizza nnyo. He has simplified every ministry work that I do in this school. Ankoze bulungi nnyo to the extent Thanksgiving. He had to involve in the student community. Abazadde bayimiridde nange aba St. John's, abayizi bayimiridde nange ku mukolo guno gwa Thanksgiving. The reason as to why I organized this, really, in Church of Uganda, ffe Namuyenje wano obusumba bwe Namuyenje, tulina kye tuyita njagala ekkanisa yange mpagira omuweereza wange. I love my church, I support my minister. It is a rotation mu Namuyenje parish mu bagulirira bonna. Naye njagala okuloza Katonda Rev Ivan Kiberu bwe namusaba bwe yansaba nagamba olunaku lwo luliwo ddi, ne mugamba looza tutose 22 March of this month.
When he accepted, I communicated to the school community, to the staff, ddala ne bakkiriza okusaba kwange, and he responded as the head teacher. Mr. Sansentomo, thank you for the godly heart you have. This is a school that we have different religions. We have the Catholic students here, we have the Pentecostal students, and they support them as a school. Bayimirira njagala okwebaza Katonda nti target ey'okuweereza buno n'omukolo guno gwe nateekateeka Katonda gw'ayimiridde nange omwoyo mutukuvu ddala n'omwana bw'okuba nange okubiramu n'omwoyo omutukuvu